Muterevu oli ku John K Media mwebale nnyo okubanga mutulaba yonna yamusinza mutundu by'eggwanga eby'enjawulo nze John K Uganda. Twebaza nnyo abagenda maaso n'okubanga musubscribinga ku YouTube channel yaffe eno. Olunaku olwaleero tuli side z'eno e Busamaga, tuzze okubeera nga tukyalirako omukulu amanyikiddwa nga Sinan Lukwago, ono nga kickboxer. Yina fight ku lunaku olw'omukaaga wali eri ku Smack Trackers, muyinza okubeera nga mujja ne mumuwagira. Ogezaako okubeera nga omulamu background awo agezaako okubeera nga ajjajjamu ebinywa wali era agezaako okubeera nga bitagula mpola mpola. Musazeeko ku makya g'olunaku olwaleero akedde eyo ku lusozi kubeera nga adduukadduukamuko nga walampa olusozi, era tuli wano eno ku muzikiti agezaako okubeera nga ajjajjamu ebikutekutemu nga bwetegekera, then buli waggulu abeerayo ku Smack Trackers ng'abeera nga traininga. Gwe naawe tuwuliriza n'atwaba ku John K Media. Teweerabira bannaffe aba Imshamu Enterprise be bateekamuko ensimbi baneno nga ba official distributor ab'obuveera, basangibwa wali eri mu Mbale Taxi Park. Osobola okubeera nga ogendayoko ne ofunya obuveera obwa size zonna obwa kala zonna. Jjukira be ba distributor, kitegeeza bajja kubeera nga bakuguliza ku bbeeyi ey'obusuubuzi. Naawe yeetaaga amazzi aga Ice Age, Ice Spring, gonna bagalina, balina n'obukuti obugumu. So gwe nena nga musuubuzi oli wa bijanjaalo, oli wa kasooli nenga wandyetaze obukuti obugumu, beera ng'ogendako okugenzi bannaffe aba Imshamu Enterprise abasangibwa wali eri mu Taxi Park e Mbale. Ennamba zaabwe we ziri wansi awo, ojja kubeera nga obakubirako mubeere nga mukwasaganya ensonga ezo. Mukulu Sinan, naawe oli mu training naye mbadde nsaba nkutaataaganyemu katono era nga nyumyakoko naawe. Wasuze otya mukama wange? Wasuze bulungi. Nkulaba oli wano eno ogezaako okubeera nga obuukabuuka nene ebipiira. Tuve ku evening exercise oba training nga ndi set nga omubiri tisibulira wannuma. Yesebo. Sooka osemereko ntunyumyekoko bulungi wano eno. Nyagala odde wano eno bulungi, abantu bagenda okuba nga bakulabira bulungi wano eno. Sooka otubuuzeeko. Mwena abali ku John K Uganda Media oba John K Media mbabuuzaako tumujeebaleko, mwebale kubanga mukyekuumidde ku TV yaffe eno ey'akabi. Kuba mu Mbale ndaba mulimu TV nga 3-4 naye nga eno y'emu ku ezo ezireeta emizannyo oba ezijjayo abaakabi okuva ku zero paka eyo gye mubalabira nti baakabi. N'olwekyo nja kubeebaza okuba nga mukyekuumiddeko nga mukyagiriko mpola mpola. Yesebo. Fight ey'oku Saturday eno nga mwenda ku Smack Trackers ogyetegekedde otya? Eyo fight egenda okubeerawo nga mwenda, kyenjagala ogamba abantu bange nti ngyetegekedde nnyo kuba bampa time emala. Nemba nga mbeera mu kampu n'omutendesi wange nga mpa buli ekyetaagisa okuba nga tukuba omusajja nga talina wagenda kwekwasiza, ng'ate n'omusipi tugenda guleeta. Gugenda kusigalawo wano e Mbale. So ndi well prepared, ebiso biri kusala si biso n'emmundu. Omanyize ndi mundu ya coach. Mundu ya coach oyo yagikoochinze erinze bulinzi target emalirize. Yesebo. Oyina oba nguyite mubala gy'osinga okozesa ng'ogamba twagala musipi, akantu ako osinga okubeera ng'okozesa? Eyo mission twagireese like yazzeko eno fight nga kati slogan katulina 2 gamba twagala musipi, Mbale to the world. Eyo yeebaddewo already. Eyo yeebaddewo, ekitegeeza nti bwe tufuna omusipi Mbale tuba tugitadde ku ntiko, kuba neno fight gyengenda okuzanya ogw'omusipi nti ensi yonna world body etegeka kickboxing yabadde ng'egutimbayo ng'etimbayo posters, ekitegeeza nti fight eri recognized n'ensi yonna. Yes, kyova olaba abasinga bagamba nti w'omala okulwana fight eno ogenda wa, w'omala olwana fight eno ogenda wa, nti kigenda kuba kinsobozesa okubanga gwenjagala gwensaba ali mu nsi yonna yonna, oba ali America, oba ali Germany, oba ali Saudi, njagala akuba oyo kubanga kiri
ekitongole ekyategese organization yategese gye bayita AFSO yansi yonna. Yesebo. Okay. So kati awo kitegeeza nti kati wemba mpangudde guno sobola okudda ku East Africa oba Africa oba nenzanya continental oba world championship. Yesebo. No fight Mbale be bagiteeka ne bagaa twagala goba olwana ne gundi oba gwe wagamba nti nze njagala nwane muno. Sinze like bo nga walaba eri baluwa yafuluma. So Uganda Kickboxing Federation egamba nti kati ffe ngaffe abamanyi omuzanyo we tulaba baluwa etegeera nti omuntu ali professional akyuse ne kati omuntu okutegeera nti ali professional pro ayina kubeera n'omusipi. Tulina mulabira ku musipi nti oyo wajja wano bagamba nti oyo champion okuva gundi ayina kubeera n'omusipi. Nagamba ffe tugenda ku organizinga tulabe ekyetaagisa tubaterewo omusipi bazanye gye nalina amwewulira bw'abazanya abasinga ne babiddukamu. Nagamba nze sizanya wa Mbale nze. Ono n'avayo n'agamba ati nze oyo musobola amuteeka wansi. Ne bagamba kale mufune date muorganizinge zaabike mweyabye. Yesebo. Wemabega kwano waliwo abantu bobadde ng'ojja okuba ku mitendera egy'enjawulo n'ogenda e Nateete eyo n'okuba bannamagye ogenda eyo eyo Ruzire eyo mu bannamagye eyo mu basibe nga bonono bateeka ku ttaka. Eno ye process ebadde egyezima otuuka ku fight eno. Yeah, like nti nze kyensobola okugamba nti nzimbiddwa kuva wansi nti sitandiise kati ne bazze bantunuulira engeri gye nkolamu ebintu byange nigenzannyamu. So kuva mu 2014 we natandikira wano e Mbale era ne mpangula ne tuzanya eyo mu bateese eyo Soroti Karakiwa ng'era obusajja mbuwisa bubi nga ba organizing abo ba managers we balaba ne gamba ono omwana yes oyo omwana tulina kye tumulabamu. Ne tuvaawo ne tugenda e Busoga nayo ne mbakuba. Ne tuvaayo ne tugenda e Kampala ne mbakuba. N'enzirayo ate ne nkuba ate abasirikale ne bampa n'obwa captain bwa Uganda United Civilians Kickboxing Team oba club nemba nga nze captain era ne tuleeta n'ekikopo weekiri wano e Mbale nga abatiimu bagamba coach ne captain mugende mutereke ekikopo kyaffe ffe ne tujja nakyo wa e Mbale nti nzanye n'abalwanyi bangi ng'ono simulabamu nti ayinza n'okubaako nikyanaatukola kuba nzanye n'abazanyi nga bansinga kiro bansinga obukulu nenga still mbateeka wansi. Kati ng'omusajja wa SFC Okelo Hazard yali ayina buli kimu n'omwaka gwa 2020 namufuukira ekizibu nemugyako ne silver medal nebuuza ono omwana story ekirali twamala okulwana n'aŋŋamba gwe story kinemugamba ze tubeerayo eyo ati walaayo oli mulwanyi nemugamba nti ate tulwanye nga n'ebitali bituufu sayagadde kusazaamu maaki eno naye nga nabadde inako bu injuries era nembumulaga n'agamba nankolera bw'ati ekitegeeza yanzaamu respect nga akasiza ndiki oli wakabiri. Yesebo. Abantu abasinga balooza nti abantu ababeera mu kickboxing oba mu boxing babeera abantu nga banene balina emibiri nga bw'olaba gololo oyo bapika naye omuntu bwakufuna bw'ati era olw'omuntu gwe naliko ne mugamba batugenzeeko eyo mu oko baali bakyali bange nga baze ne bankyalyako ke tugendako ke mu oko ne ntusangako ne magamba oyo olaba okyali wange nva okubuuzaako oyo kickboxer n'agamba ako nako osegeera totyagulako ng'abantu bagezaako kugamba nga balaba saizi y'omunanyizo ginyooma nga bamanya nti abantu bakuba ebikono batya kubeera abantu nga bamaanyi ba mifumbi balina emibiri. Kisiizira nti gwe mwenyi oyagala obeera otya kati mulimu boosanga nga kituufu w'amaanyi wa mubiri naye ng'ate bwe tuba tupimye amaanyi tetwenkana naye nga nze omutinya ate musinga nti kickboxing tali all about kubeera na nnyama. It's all about training skill kasita obeera ne skill yo n'okolako ekyo kyakugamba ekitegedde era ojja kuba kickboxer owakabi yadde tolina maso kati nganze uno sirina maso era abasinga bagamba nti kanako ngamba izero naye nga we tuba tuzze wano mukikola nsinga n'omuntu gwe mulaba nti owamaso mba musingira wala. Yesebo. Okay, sembirako kwaneno atwala okumanya fight asente meka okuyingira abantu bagatandika kusaameka nawudde mbu wagenda kubeerako ne naasookawo ng'eyo tennabaawo. Oku match oba fight fetugiyita fight genda kubanga etandika ku ssaawa emu eyakawungeezi
zigenda otandikira okuzanya tugambe bano ba undercards oba ba underdogs ngwe babayita bagenda okusooka ku ssaawa emu then fight etambule nze yange ngisuubira ku ssaawa 5 awo ssaawa 5 ku 6 kuba waliwo omusipi tugenda azanya emisipi 2 mu lunaku lumu. Waliwo n'abali ali kuva Iganga bamuyita Deyongera Latif, waliwo n'ali kati ba opponent baffe bo bali va Kampala kati agenda okusookawo then nze nzije Nkiggale. Yesebo okuyingira zigenda kuba 50,000 omuntu wa bulijjo gwe tuyita ordinary, then VIP bana bagamba nti nze nakolamuko 2,000, then bano bosobola okugamba nti ba VIP oba table egenda kuba ku 2,000. Bano agamba nze njagala nzije ne family yange, agenda kujjayo ne ka baby wali agenda kubeera wagamba kazije ne kashuwa kange ngasanze muno saagala kwerabisa katuulaawo baloze ntuli family bo bagenda kusasula emitwalo 2. Yesebo tebo waliwo ababadde oggulakoko saawa zino tetunaba kufuna abaguzeeko naye nga nina bensuubira abagenda okugula. bantu ki bolaba bakubeereddewo nnyo naddala mu kutegeka fight yeeno? Abasooka nti management ya Mbale Kickboxing Club yo yennyini eri kwekolamu omulimu okulaba nga embeererawo buli kiriwo, buli kyonna ekiri kwetaagisa kooki wange actually tanaba kuwummula tanaba kutuula nti olaba nti alina tumuwadde obuzito bungi oba muwadde obuzito bungi nti ali eno ali mu kuntendeka ate y'omwoyo ali ku organizing team nti agenda kudduka wano agaye gundi ali kwagala kino kamutwalire gundi ate ayagala kino. So mostly management yange ya Mbale Kickboxing Club wamu ne Smart Trackers kuba be basponsa bange abasooka trainingira ate be bampa ne venue nga sigisasudde. Kirungi nga baŋŋambye nti kasita omwana waffe abeerawo wano omwana. So nekindaga nti w'obeera omuntu nga oli wampisa bagambe disciplined owa abantu ekitiibwa kyabwe n'ekirala nga olina oyagala ekintu ky'okola nti ebintu ebimu bigondagondamu kubanga eyo nga olaba fight nti nene twandibaddewo nga tulowooza nti kati tufune ekifo togenda kuva eri oluzanyire ku kifo ky'omuntu ajja kugamba mpaayo obukadde 2 mpaayo obukadde 3 mpaayo kamu. Olwaki? Olw'okuba awulira nti omwana agenda azanya national title, ogenda kuŋŋaanya ssente ku mulyango. Ogenda kuŋŋaanya cause is a national title. Omuntu aba asuubira nti kati oyo omwana waali awo alina abantu abamuwaki abamuwa ssente naye n'atafaayo n'agamba nti nze owa Smart Trackers mbawadde we mutrainingira kuba yatuwaawo okutrainingira awo mabegako awo era we twagenda ne tuzanya ne tuleeta medo nagamba muleese nezi medo mugamba zino mukama waffe nagamba ati ekyo kirungi era lwe twaddayo era ne tuzanya era ne tukomyawo era medo n'alabako naga ati etegeeza biri serious ati nze nabawa ekifo mwaba n'amanya oba mudduuka nga temunabatuukiriza birooto byammwe oba ki. We twaddayo ne tuzanya n'abasirikale ne tuleeta ekikopo nagamba ati bano abasajja ekitegeeza babeera serious ku bintu byabwe. Ne tuleeta ekikopo era ne tukimulaga owa Smart Trackers nga kitegeeza bano abantu bali serious. Yagenze okubeerawo ng'alaba leeta efuluma nti gundi bamulonze agenda kubanga omu ali kutaninga mu professional avuddemu amakya nti era bamutegekerayo fight emu wagiwangula oyo professional. Yesebo kati omusajja n'abeerawo nga naye akimanyi nti abantu balina boki tebalina kye balina tebalina bulungi ka ssente naye bakola bulungi ate ekintu bakyagala. So omusajja oyo nga atuwa venue n'agamba tutegeke kubajjukira yatuwa ne jimu ya bwereere. Ejimu ye tusobola okugendamu n'okola buli kyoyagala ku bwereere. Yesebo waliwo kibuuzo kimanya okubuuza naye ndoza oba nkibuuze kooki nkikyakoye kooki oyo koca sokoje waliwo kimanya mubuuza nti by the way bwe najjako ku kilabu yammwe nalaba nga abantu oba abaana abatrainingrawo nga bangi naye bwe ndaba ate bw'oyogera Mbale Kickboxing Club fesi olaba nga Sinan naye nga tekituufu abaana abalala bangi nnyo bo kiki?
ekisooka nti nga woolaba nti niwe guba mupiira ttiimu webanga erina omuzannyi waabwe bagamba nti leero tugenda akulembeza Ronaldo oba leero Rashford n'omulaba nga bamukubye nti bamukulembeza ne bagamba nti ekyo kyekyuma kyaffe kati nze ndinga woolaba nti ndi forward eya ttiimu yaffe era gwe captain nze captain nti nze bwenyi era ogenda okukola bwoti nenga ebaayo abalala ababeerawo ng'era baakabi yesebo. Okay, kocha soko je tunywe mukwane dakiika ng'emu wasiza otya kochi? Bulungi mbadde nkyaliddeko muganda wange ono mutabani wo ng'abadde akajuzajuzaamu kaawo mbadde ndi wane nange nenkubakuba bwe nti kuliso nenkulaba nga kankuyite nyumyeko nayo dakiika ng'emu soko tubuzeeko kwa neno abana mwasize mutya mwenna kansubire muri bulungi wetuli wano zamanya nze kochi Muzamiri Magulu kochi owa Mbale kickboxing club. So omwana ono engeri gy'omulaba nga abadde atrainingamuko zaŋŋambye ye ali ready gwe nga kochi we kituufu ali ready okwenganga omusajja ku lunaku lw'omukaaga? Omwana akumye bukuumi lunaku lwokka. Omwana amaze okumuteekamu ebirungo byonna ebyetaagisa buli kirungo nkimuteeseemu era temusuubira kubeera mugenda kulaba simanyi rawundi emu simanyi yakubiri simanyi yakumeka ekinene rawundi emu yakubiri nga muyiye omusajja ajja kuba amaze okusitula omusipi gwe era akumye bukuumi kusitula omusipi. Omwana mutegese bulungi ali mu sheepu ntuufu talina kyonna kimusumbwa kyonna. Akumye bukuumi fight era abatulaba oba abatuwuliriza mwenna musuubire fight ey'omulembe era musuubire okuba nti tugenda kujaguza omusipi gwaffe national title. Wenjogerera guli kuva Germany gunaatera okutuuka e Uganda. Guva Germany saa yonna gunaatera okutuuka e Uganda naye kyeki kyenyini ntegese ekintu. Amiina tweyanziza. Wali eri mu kunaku lwennyini twagala kubanga tumanyakoko abantu boolaba abadde ab'omugaso ennyo naddala mu kubeera nga tegeka fight eno ababakwasirizaako ennyo. Okusookera ddala omukulu owa Smart Traders manager Osman atukoledde kyamaanyi nnyo kubanga ekifo yatuwadde ekifo wetugenda okutegekera fight ku bwereere ate nga wetutreningira musajja oyo yatubeererawo nnyo mu mbeera yonna. Ne mukulu Jabi naye ate simu omukono munene nnyo design ezo mulaba zonna posta ezifuluma biki mukulu Jabi ebyo byonna yabikwasaganyiza. Ne mukulu Isaiah webatu okutambuza ensonga ezo ne mukulu Hassan Nsubuga owa Hansu ensonga ezo bwetwe tuli kuzitambuza ne madamu Fauza ne Seeka Muhammad Kafeero Badu Kakaire n'abalala bonna wetwe tuli kutambuza ekintu kino. Tetunanye omuntu w'amaanyi avuddeyo nti aliteekamu ssente wabula ffe bennyini tukyekwatiddemu nga ffe newankubadde nga abakulu nabawandiikira amabaluwa bonna ba MP bonna baani ba honorable ab'enjawulo ba meeya bonna nabawa empapula ebbaluwa ezo nga tubasaba obuyambi naye tebanaba kutwanukula mpaka ssaawa zino naye kansubire nti bajja twanukula naye ennaku zituweddeko. Naye nga embeera yo bwetyo bweritambula naye nga nkubiriza bonna abawuliriza nti ekintu kyonna ekiba nga kizze nga kikulakulanya eggwanga lyaffe n'ensi yaffe n'ekitundu kyaffe tuveeyo tubeere nga tukiwagira. Akadde kano tutegese ekintu twayita omusipi twayita ekikopo kya Uganda wano tukirina kati tuli kwetaaga musipi national title era omwana kasita amala okuwangula omusipi ogwo agenda kugwa East Africa oba ogwa Africa. Guno gwagenda okuzanya guli national wa Uganda abenga ye champion mu weight ye mu Uganda. Kati oguddako aba asobola okuzanya gwa East Africa ate qualifying okuzanya ogwa Africa kubanga eno continental otegedde. Asobola n'okusaba Omumerica n'amuzanya kubanga national title omuntu abanga mu nsi ye nga abanga Africa versus Europe. Kuba omuntu national title kitegeeza nti omuntu oyo is the best mu nsi ye otegedde.
kati aba asobola okusaba omuntu mu nsi yonna ekitegedde aba asobola okusaba omuntu yenna nga naye ye champion mu nsi ye era muvasinga oba mu Korea oba mu Thailand oba wa kati abuwangula ng'ogenda kuba world kati kasita azanya guno alina okuddawo gwa Afirika kasita amala gwa Afirika addeko ogw'ensi akadde konna tuleeta wano omusipi ogw'ensi yonna. Kitegeeza bwe manga temufunye nnyo bantu babakwasirako nnyo kitegeeza ndozo obuyambi oba akasente akasinga mukasubira ku mulyango. Ku mulyango awo kyebulaba ntukunga nnyo abantu bajje mu bungi bajje nga batuwagira kuba era saa zino njogera ssebo mukama wange ndi mu mabanja ebyebivulu nga bw'obimanyi ndi mu mabanja kale nsabira ddala support ey'amaanyi okuba nti nsobola okavalinga amabanja ago n'ebyetaago ebirala kubanga abaana abazanyi bagenda okuzanya ebikino ebirala nga omanyi omwana tasobola kuva mu miguwa n'addayo ewaka nga talina na za boda nezimunisa boda nga tazirina akitaaga omwana amala okuzanya n'addayo ewaka n'abazadde abamuzaala ne bagamba ekituufu omwana ava akola tegeera. Sinan nga tumaliriza baako obugambo obusembayo then n'okugumya abantu nti ku lw'omukaaga omusajja omuteeka ku ttaka. Ebigambo byange ebisembayo nja kuba neebaza nnyo John K Media wamu ne Signal FM nti muvaayo nnyo ne mutupromotinga nga tetulina kyamaanyi kye tubawa naye nga mwe mugamba nti katukole olwa laavu ya sports. Ne neebaza kooki wange okuba nga mbeerereddewo nnyo nga mu training tandekerera yadde nga tubaamu n'ebintu ebigaana n'alaba nga leero omwana ono leero tali bulungi ne naŋŋamba no tulina kye twagala pika ebirungi biri mu maaso eyo tujja kuwummula tujja kukola ki tujja kweyagala so abeerawo ng'ali kumotivatinga eno bwampa skill eno bwakola ki so nja kumwebaza nnyo kubanga mbeereddewo neebaze management ya Mbale Kickboxing Club abakulembeze bonna nja beebaza wamu ne ttiimu yange nti sirizeka era kwolwo olunaku mujalaba faces ez'enjawulo nga zizanya nga mwebuuza nti ne kaliwa kasinaaniko kaliwa muyinza n'obutandaba awo saawa eyo nenzija nga ebulayo oba saawa ng'emu naye kati ndabise namujja kubeebaza nti tuba mu training nira nabo ne bampa amaanyi bwenkola akantu nga ndaba kagaanyi nga ngenda tuna ku muto wange gwensinga emyaka ng'ena oba 5 ng'alikola akantu nga ngamba waaye sijja kuswalira wano ate omwana amanyi nze mukulembeze nze yamusookamu kampike so nabo nja kubeebaza nnyo. Gwe wenna ali eyo nga omatira omuzannyo gwa kickboxing tukusaba nti osobola ogenda ku Facebook yaffe not following Mbale Kickboxing Club ku Facebook osobola otufollowing eyo buli kyetukola kibeerayo osobola okunfollowinga nze ku TikTok yange Sinan with Uganda erinnya eryo libabuzaabuza ndiwandika s small n capital A wakati then small n then Wills is WILZ then UG mu capital yesebo ku Facebook Instagram bonna YouTube Sinan with Uganda era abantu bange mwenna abali eyo nga muwagira Mbale Kickboxing Club muwagira Sinan with Uganda ku lunaku olw'omukaaga musuubire knock out kino nkyogedde nkizeemu musuubire knock out teri ebyo kumukuba paka kuwulira bubi tumuleke wansi temwerabira ng'owagira Mbale Kickboxing Club owagira Sinan with Uganda mission ya fight eno eri nti twagala musipi Mbale to the world n'abanyonyodde kye kitegeeza nti wetutwala omusipi tuba tutadde Uganda gundi Mbale ku map temuneerabiranga nga mwenda jangu buzinga oyogera kigambo kimu njagala twagala musipi gwe yimirirawo oyimiridde ogambe twagala musipi kyokka omusajja afa ate nga kitafa. Coach naawe obugambo obusembayo sooka omalize bane nawudde waliwo ko abalala bagenda okujja basooke bazannyeko fight naasooka ng'ente nabaawo sebo ensonga eyo ntuufu nnyo emisipi giri ebiri egigenda okuzanyirwa wano ate nga mu byafaayo ndowooza kyeki wano wewasoose fight emu okubaako emisipi ebiri waliwo omuvubuka aligangaawo agenda kuzanya n'omuvubuka wa Kampala enateete bagenda kuzanya national title mu weight yaabwe kati bogo kasita bavaamu Sinani
nga bazanya main fight nga tukiggala. Kati fight kweri abalwanyi ab'enjawulo abavudde mu bitundu eby'enjawulo era mbasuubiza nti eno fight ya muntu yenna n'abazze agenda kulimirwa ekintu, agenda kulaba buli kika kya mulwanyi olw'omukaaga wano ku Smart Trackers. Kitandika saa 12 15 zokka tetwagadde kukireega nnyo 15 VIP mitwalo 2 emmeeza mitwalo 2. Bannange mwenna mujje mubeewo naye nga musuubire ekyakabi. Ale tweyanzeege ye coach ne Sinan wase batubadde nabo olunaku olwaleero, nange nyongera okubakunga ku lw'omukaaga luno mujje mu bungi nnyo wanene ku Smart Trackers Busamaga mubeere nga muwagira abaana b'eka Kickboxing Club Mbale to the world. Nze John K Uganda kula John K Media, Mukama Katonda abankumire musibe bulungi.